Kaakati program Tambula n'okumanya. Tubadde tuli ku kintu ekyokunoonya amasomero. Tetwagala otuuke mu December, January ng'oli mu dduka wa kunoonya ssomero. Twagala otandika okisalawo kati ng'oli mu kunoonyereza olabe nti omwana wange anaafunamu kiki kye ŋŋenderera. By the way, ng'ekifo kisaba kati ng'abaana bali mu third term ne balinda afulume oleete results ng'olina ku bookinga kifo. Nga si byakugenda kupapiramu. Yes, togendayo mu January. So gyegali agamba amasomero nga bagamba waliyo next mu September. Ebifo biri booked. So baba balinda results ne bazikebera bw'aba taqualifyinze then ng'ekifo kibeera open. Waliwo amasomero agamu bwe gatyo ng'olina genda kati nobagamba mwana agenda kyuka next year. So njagala kubuuza biki ebyetaagisa somero byonna no booking ekifo. Especially amasomero agalina abaana bangi. So naye abazadde tulekeraawo okubanga priorities zaffe zetukulembeza mu kunoonya essomero ly'omwana. Priorities eziriwa. Waliwo amasomero ng'oyagala linnya lyalyo. Gwe. Ng'oyagala linnya ery'essomero. The name, the reputation. Cambridge. It's Cambridge. Hakati ekyo nti omwana ng'alina ossomerako wano. Nze nagamba omwana ng'alina osomera ku Kabojja Junior. Ebyo nga mbyogera nnyo nga babikikyali kito kibbebe. Livuga bulungi nnyo. Nga ndaba obwana obuvaayo, amamotoka, ningamba naye sirina mmotoka. Nina ogenda omupiika. Of course gye bali basomerayo abatali bagundi. Naye nga bwe ndaba bwendi n'omwana bwe muteekayo agenda kunsukkulumako nja kwetunda omubeezaawo. Kati tuyina bannange nze omwana nga alina okugenda mu ssomero bweit ne bweriti. Omwana nga alina okugendako mu ssomero bweit ne bweriti. Alina okugendako mu ssomero bweit ne bweriti. Now that is you. Because singa obadde muto gwe wandyeyagalizza essomero eryo. Omwana ono ku ye essomero ddungi twogedde ku needs ze omwana z'alina. Abazadde abasinga bafa ku linnya ly'essomero. Eri essomero ly'aba bowlers, eri essomero ly'aba it's prestigious. Omwana wo kubeera mu ssomero eryo. Kya kitiibwa omwana wo kubanga asomera kangeze asomera King's College Buddo, City Parents, Victoria. Waliwo amasomero tugamanyi nga it's prestigious. Yes. Ekibuzo kiri nti tusse wali ekyo ky'ogamba nti kyakabi omwana wo kubanga asomera mu ssomero eryo era nga bakubuuza omwana wo asomera wa? Gamba ng'owulira wenna ogulumira kubanga olyogedde erinnya ly'essomero. Ekibuzo kiri nti omwana w'essomero eryo alina kyafunamu ku ye ebirooto bye ebyetaago. Tugambye waliwo omwana nga yeetaaga attention y'omuzadde essaawa 4. Wabawo omwana nga tasobola mu ssomero eryo. Waliyo abaana nga they are slow learners. Omwana gwe bayita slow learner yeetaaga special attention. Tasobola beera mu ssomero lya gurupu. Abaana balinga 3. Abaana 3 mu klasi emu teri agenda focusinga kuwo. Kituufu. Omwana gwe bayita slow learner. Omwana asobola okuba nga asemba kubanga slow learner. Bamutwalira ku peesi y'abaana abagezi. Kati omwana asobola okuba nga si musiru naye alwawo okukwata. Abaana balwawo okukwata babakolera coaching. Wali abaana bateetaaga coaching. Coaching si ya buli omu. Oba slow either mu subject ne weetaagayo coaching. Kati omwana bw'aba slow learner alina amasomero nga badde ddungi litya tebagenda mu attention. Yeetaaga essomero ng'abaana buli mwana waliwo essomero lya kindergarten lye nali mmanyiiko nga balina limit buli klasi yaabwe erimu abaana 20. Tebasukka 20 nga bagamba balina abasomesa bana bokka ba klasi nga sente ziri waggulu so that zisobola okukavaringira abasomesa ne attention gye bawa abaana nga abasomesa kibakakatako nga buli musomesa alina okuba n'abaana 5 nga abafaako mu klasi. So wabawo teacher asomesa then waliwo the 4 caretakers. So the 4 caretakers class erimu abaana abasomesa 5 in other words. So the caretakers at any one time ga omwana ono bw'aba tategedde kye bagira nga teacher owookuna attendant alina okujja nga teacher eri asomesa naye nga waliwo ali wano n'omwana nga you do this, you write this, you do this all. Kati peesi ono omusomesa amutwalira ku peesi ye kwayigira oli asigala asomesa abagezi abali quick abo. Naye ng'omwana balina that one on one
naye omwana we asobola okuba nga ne mu kirasi tawanikangako ng'abawanika bali mu 100 mu kirasi bawanika 5 balonda omu. Attention abasomesa gye babawanga bagenda otuukayo abaana bonna abaana bangi omusomesa okuba nga abafaako. So bw'aba omwana wo nga mwana wakwata nga bamunnyonnyodde teyeetaaga ssomero limu kirasi baana 10. Teri musomesa alina budde bwe gwe kuba kufaananyi ng'abaana 10 buli omu agenda mu maaso ge. Kati osooka n'omuleka n'outgrowing eyo stage n'atuuka ng'agenda ayiga n'omala n'omuteeka mu ssomero especially no stage ya wansi beetaaga attention awo we bakooyera. Kati eyo gye tuyita ba slow learners biri mu masomero ga kizungu eno tukuba miggo musiru yasembye dwarf giant. Okay. Bambi omwana wo si musiru era nze sikkiriza mu masomero gakuba baana nga basembye. Musobola okuba omwana nga problem si yiye ya musomesa. Omusomesa ali quick ku ye. Musomesa ajja n'asomesa n'ayogera nga baana abamu bangu babbikwata. Nze sali nnyo muntu wa notes nga bwe mba misize class mpedde. Nali wa class. Wali abaana bwe batyo nga mu class akwata. Nabawo omwana nga mu class bimuyita ku mutwe. Naye basomesa tabitegedde then bw'afuna ka time n'addako emabbali. N'abiyitamu namana agenda neyebuza ku musomesa n'alyoka ategera kye babadde bamusomesa. Gye bali kangereze tubeera mu church awe Kanani. Pastor n'ayogera ekintu. Olaba Kanani nti abantu baba bawulidde pastor bonna babaddewo. Ne wavaayo omuntu akola contrary ng'abuuza. Pozi service ku Saturday tulina nga pastor agambye ku Saturday tulina service. Ng'abaddemu mu service. Ng'abaddemu oba najja ku Saturday. Naga naye saakiwulira bulungi. Ngamba nti yagamba oba kyampitako ndi kuki tubikola. So waliwo abaana nga attention zaabwe ntono ku z'abalala nga ezo needs zisobola kubeera addressed ku bantu bano be tugamba nti balina obudde bw'abaana baffe. Maybe later osobola omuteeka mu ssomero ly'oyagala. Naye si buli essomero eri expensive nti ddungi. People assume ebbeeyi ya school fees bwe bulungi bw'essomero. Abazadde stop assuming nti fees ye quality. Fees zisobola okuba bwe zityo kubanga abaana bye balya bya bbeeyi okusinga abasomesa. Kubanga abazadde bangi bafa ku ndya abaana okusinga quality y'okusoma. Kati expense sente zino ze babasaba fees za library, za computer, za kulya si basomesa. Si kulya. Abazadde twagala amasomero nga abaana babawambo kabogo ya kumacha ne kachai ne ka juice. Nga fees zigendera mu care ya mwana. Waliwo amasomero nga fees ziri waggulu kubanga tebatwala bitabo byonna essomero eri bibawa. Tebatwala ezo zonna zino requirements in toilet paper bichi nga byonna biri mu ssomero. Waliwo amasomero agamu nga tegatwala na mifaliso. Kati nga expense eri awo. Ekimu amasomero gali expensive why? Government schools zino abaana be balongoosa essomero. Private schools companies ze zirongoosa essomero. Kati fees kwe kuba cleaning company fee. Every day. Essomero libanga lina abaana 100 nga tabana sibe balongoosa. Kitegeeza balongoosa essomero basukka mu 10. Balina kubanga bangi. Kati ani abasasula mmwe bazadde. Kati ekyo wekiri ekyokulala ekireeta ssente okubeera waggulu. Activities ze bateekamu abaana bammwe. Swimming yaweerere ku ssomero. Balina okulongoosa swimming pool, balina okukola ki? Balina ba trainers, manyi ba life savers ababeerawo nga tebavaawo. They are paid. Kati bino byonna byowooza nti essomero lya mutindo kubanga ssente nedda ssente zigendera mu bintu bye beetaaga, expenses zaabwe. Kati bw'olowooza nti fees ye gwe mutindo. Gusobola okuba omutindo nga ebintu bye baleeta mu ssomero bya bbeeyi okusinga academics. Baba ne parties. Nakyo nga kiri ku budget. Buli kimu kyonna nga kiri ku budget naye budget ye etuukizibwa muzadde. So byonna biyinza okugira mu fees. So essomero okubeera nga lya ssente tekitegeeza nti gwe mutindo. Ate omwana okubeera slow teweetaaga mukaka mu ssomero erisoma ennyo libateeka mu mawulire. Kubanga olina okujjukira nti these are learners, kids are learners. Omuzadde tunulira omwana wo ng'ayiga. Asobola okuba nga munafu
muleke ayiga ajja piikinga. Laana babayita ba learners kubanga agenze tamanyi kintu, agenda kuyiga buyizi. So n'ekirala abazadde abaana baffe bayinza okuba nga baperforminga bubi kubanga tubakyusa nnyo amasomero. Abaye akapiikinga wano amasomero gonna peesi ya njawulo mu curriculum. Kati abaye akagira wano ng'eri tumukyusa nga adda mabigo bali maaso nnyo. Emikwano afunye gino abadde yakakola emikwano ng'ate omutute ku ssomero kati alina ozimba relationship empya, ate atandika okubeera ng'anywera mu ssomero ategeera abantu abasomesa nga kirala. Nti nawe bw'oba mu kifo experience teva mu kukola mu bifo bingi. Eva kukola mu kintu kimu ebbanga eriwera. So kati omwana ono bw'aba mu kifo ng'atambula tajjawo experience, tayinza kujjawo n'ekirala tafuna mikwano, takola mikwano. Kati abazadde tuba tulina okitunulira ennyo. N'ekirala tulekerawo sindika abaana amasomero kubanga tuwulidde, tugendeyo tulabe, tulambule amasomero. Amatugo gabeere nnyo your ear to the ground, nti manya funayo abantu b'obuuza bannange essomero eryo ndiwulira lirimu ki, bakola batya, basoma batya, enneeyisa. Kankuwulire grades zino abazadde abamu baagala nnyo abaana okubeera mu mawulire, era bw'aba alonda essomero akebera mu mawulire. Abafunye obuna, abafunye 10, abafunye simanyi 2 mu meka, simanyi biki bwe biti. Omuzadde atunulamu ne yeerabira nti waliwo okuyisa omwana omu n'abateeka mu mawulire, ne wabawo okuyisa abaana 2 nga bonna bali mu first grade. Essomero okuyisa omwana asinze mu ggwanga ng'ali omu linafu nnyo okusinga ayisizza abaana 2 nga bali 3 nga bonna bali mu first grade. Kubanga basobola oyisa omu n'agenda mu mawulire nga bonna bagamba kano ke tulina ke kabiriiti, abalala nga tebabafaako n'omulundi gwe n'ogendera ku mawulire. Naye nga waliwo abaana abayitanga group, naye abaana first grades tulina 10, abaana baffe babadde 10 mu 10. 10 liri mu second grade eri essomero lyayise wadde teriri mu mawulire. Kati omwana faayo nnyo mu kubanga ali omu kuba singa tafunye buna ayitira mu ba first grade. Oba omwana wo yewoobuna aba wobuna kale. So omwana wo tofa nnyo ku mawulire kyega printinga kubanga tuli mu taamu egenda okubanga abaana bafuluma bagende mu mawulire. Agamu gabba ebibuuzo. Kyekituufu. N'ekyo kyogedde. Agamu gabba ebibuuzo. Mu kubba ebibuuzo bagenda mu mawulire. So lekerawo focusinga ku the name. Omwana ali wano mugendera amasomero agabadde mu mawulire mbisi yago gamanya mufa kulinnya n'otwala eyo. Nze omwana wange bw'atalinnya Kasozi Makeera abatasomye Makeera asomayo ki? Oba aliyo bubeezi olokoseza ezimu ze bajjawo library studies nawulira president yavuma Swasa. Omwana asobola okuba nga ali Makerere ne tufuna ow'ekyambugo nga engineer ng'owu ali mu library studies Makerere. Kiriwa ky'oyagala? Onoonya engineer onoonya Makerere? Kati omwana ali mu ssomero erinnya naye ddala alina kyajjayo nga ye omuntu. Kati va ku bantu bonna abakyala okusingira ddala tuve mu kutwala abaana mu masomero olw'okweraga. Ky'olina omumanya bino bye tuwoza nti that's the best school in Uganda. Njagala okijje mu mutwe oteekemu ekigambo the right school. Is it the right school for your child? Kubanga buli lw'ogamba is the best school in Uganda. Ate omwana wo, is it the right school? Is it the right school? Kubanga ekyo tetukirowoozaako. Tufa bufi genda wano omwana wa gundi gy'asomera anti ffenna tuli ba mikwano abaana baffe bonna basomera ku ssomero eryo. Mbwe abaana b'abantu bonna ekimutwaza mu ssomero eryo akole emikwano egirimuyamba mu bukulu tebakulimba. Emikwano tugikola buli lunaku. Peetero yali muvubi, Yesu Katonda. Example gy'ompadde bannaye. Dawudi yali mulunzi. Jonathan was a prince. Kwali kusoma? Nedda. Emikwano Katonda yagireeta. Ani agambye buli yasomera entale mu ntale school mu regimu ya President Museveni akola mu government eno? Si buli omu. Eyasoma mu regimu y'emu President Paul Kagame mwe yali mu ntale school. Afuga Uganda oba afuga nsi ndala bali babiri bempulira bala simanyi.
omu afuga Rwanda omulala ali mu Uganda bonna kale abalala tuyinza ogamba minisita bonna bali ba minisita kati abamu musobola otuuka era nga papa siyo mu bulamu laba bw'osoma n'abaana nga bali mu ssomero baliyita Makula anti lyalinnya anti mbwe abaana abavamu bonna bali mu baana babagagga omwana n'afuluma embeera nekuba n'omuzza mu kyalo nga maze senior 6 ani agambye aliddamu basanga ng'abasanzeewa oba bonna abavuddeyo ne bagenda ebweru w'eggwanga owo n'amala senior 6 n'otamutwala ku university kubanga waliwo omuzadde omu gwe twali twogera naye ng'ekimutawaanya omwana yamutwala mu international school amutwala mu international school bambi ng'omuzadde ng'alwana afuna akasente akamubeezaayo mwana wange biki afune connections ezo biki mwana amala level gye twandiise nga senior 6 wano bw'agimala namugamba ogenda wa Makerere namugamba no all my friends have gone to Turkey, China, Malaysia, UK, US. I'm going to Makere University. Natula omwaka ogusooka. Nga muzadde amaziga gaakaaba talina ssente za twala bweru. Omwana yaganira ddala ng'ate okusomera ebweru eno ne bw'asomera mu ssomero ki asobola omaliza n'agenda ebweru omwana yali obulamu bwe bw'akuliddemu essomero mwamutadde tasobola ku associatinga n'abatali international kind of universities tayinza kusoma na mwana ava mu Kyebando secondary school nti gwe wennyini weetaddeko ekizibu so ekintu kyo kyetugamba nti omwana mutwale mu ssomero yasome n'aba minisita kankugereze mukwano gwange mukwano gwange Pavini yasomera Buddo nze gwakolagana naye nasomera Kyebando primary yasomera Buddo King's College bakwano besiba abamusiba abasinga siba Buddo success story ye teri mu bantu b'amasomero mwe yasomera okujjako basanga n'ogamba Buddonians twemanyi twemanyi ekyo naye bwe tutunuulira obulamu bwamuyambye taata we si wa Buddo Yesu osobola okuba bamanyi naye waliwo ebisukka Yesu gye bali abamu nga be babayambye tukikkiriza naye bw'oba tolina nsonga ndala ekutwaza mwana ku ssomero eryo va ku by'abantu nti akolagane n'abantu okolagana n'abantu nsobola osoma naawe ne tutafuuka ba mikwano era bw'oba obadde olina empisa embi mu ssomero tumala okusoma ne tukumanya nti twasoma ffenna ne ne tutakuyamba kubanga wali mubi so ekintu kye bayita connection eva wa Katonda okola kyokola naye si yebeera ensonga enkulu omwana wo tomukozesa nti akolagane owa Makula asomera wa gye ngenda otteeka owange singa atuukayo mutabani wa Makula n'agenda ofuuka mukwano gwe kuba tosobola kufosingamu tukubeera mukwano gwa muntu tosobola nja kuweereza essomero omwana wange mwasomera mulimu abaana abakadde b'ekkanisa 2 kati ffe tukimanyi nti bali mu ssomero lyerimu twabasinkanyako ku ssomero twagamba yagamba osomera wano they have different friends byakomaawo beemanyi nti oyo ye Felani oyo ye gundi mami waffe ne dadi basabira bonna ku chaachi yemu balina emikwano mirala buli omu ya choosing emikwano gye si ffe betuyolooza nti basetingire wabula bwe besinkana mu holiday ku chaachi nga beebuuza bamugenda balaba kubanga bajja kweraba n'omugamba naye muno okusomera omunoonyaako why lwaki munoonya azino omwana agenda tuuka ku ssomero ng'agenda kwenoonyeza emikwano kati gweoyinza okuba omuteekayo lwa ogamba kino kyenjagala ye si kyaliko ne Katonda alina pulaani ndala kirungi asobola okufuna emikwano naye nze amasomero gonna ge nasomeramu sirina gwe ndi naye kati uyo nkola naawe do simanyi nkola n'abaawa simanyi kisa kina gye yasomera simanyi ani gye yasomera tugenda okwegatta nga twegasse nga Katonda atugasse nga ekitugasse si masomero kuyitibwa it's a vision someone's vision yetugasse teri ssomero lyaffe yitugattira kubanga amasomero gaffe tegagaba mirimu kati bwe libanga essomero terigenda gaba mulimu toteekayo ng'obeesinga ku mikwano
nti connection kyogamba buli akonkona buli asomera entala ayingira State House kwerimba kwennyini eyasoma n'abaana president basibeyo gye bazanyira nedda tekiriyo. So waliwo ekimu nga kiri divine nga Katonda yagenda connecting omwana wo muteeke mu ssomero yesi lyogamba eddungi naye eddungi eryo is it the right school otunudde needs z'omwana wo naye wo byoyagala kale byolaba ng'omwana nti omwana wange nzikiriza nkulu mwana wange grade zino ze mwagaza njagala asome kino kirungi okimuteekeyo naye bw'okizuula nti takisobola muyambeko londa ekyo kyasobola omugaidinge career etandika wansi omugaidinga so ng'omuzadde muve ku mannya abazadde abakazi bannange omwana we ali mu ssomero kino wange kamuleete babeere wamu beekuume mubeekuume abaana tebeekuuma nze neewalanga abaana abamu bemmanyi nga ndi mu kisulo nga mbeewalira ddala ku vidiyo abazadde bajja n'ogenda n'obabuzanaga naye lwaki munno tobeera naye si mukwano gwange wadde abazadde muli ba mikwano this child is not my friend ndeka. Nasoma n'omwana ya sister wange St. Mary's baana babiri omu bamuyita Jackie omulala Rita sister wange y'omumama waabwe sister wange ddala omukulu nga nze ne Rita tuli tight kuva waka kati Jackie nga ffe mbyatussingako obukulu ng'ali mu class etusingako waggulu naye ng'oyinza ogana tetuva wamu twogera ku viddi nga twetedde emmere y'emu viddi naye nga ne mu dormitory alina mikwano gye nga ffe tetumukwatako tatukwatako Olwaga nayo yo ddala wa Luganda lwammwe. Kofani bagambe wa Luganda waffe. Nga ffe tutambula abo. Ne ngenda mu HS ngali mu ssomero lyerimu. Nga teri akimanyi ntoyinako Luganda. Nga nina emikwano gyange gye ntambula najo. Ngali mu senior 6 ndi mu senior 5. Mweraba ku viddi. Ne mu dom nga senior 5 ne 6 tusulamu. Nga Jackie how are you? Simusaba kintu sikola ki nga Jackie yakuuza baguni bamami bagenda kujja ddi. Asimanyi. Bwana jasimanyi biki waliwo video lwe bajja mama wa Jackie najja ne mami najja nga bonna teri yagambye munne wanji tuli mu ssomero lyerimu tuli ba Luganda tetweriiko buli omu alina emikwano gye kisobokera ddala mu baana tebabakaka mikwano tebabakaka so bw'oba olonda ng'ogamba nti nze njagala essomero asome n'ekisa kye asome ne gundi asome n'omwana agundi asome omwana agundi oba weerimbye mukwano abamu n'abaana amasomero si ge gabagatta status ezibagatta omwana w'omwavu bw'asomera mu ssomero ly'abagagga asigala mwavu kati we baba bakolagana outside school era bagamba mu holiday we are going to go for a holiday in Dubai ng'owo tabisobola bagenda Dubai so bagenda okubanga bakwatagana olwa life outside school era owo tabisobola bwe batandika okwogera emboozi zaabwe era tajaamu kitegeeza era tagenda fuuka mukwano gwabwe sigambe nti muteeke mu banaku banne bakine edda muteeke w'oyagala abeere naye tomuteekayo lwa gwe agenda zo ezo ziba nkyamu muteekeyo ng'otunuye engeri gy'agenda okukuzibwamu n'okusoma kwe kuli kutya so ng'omuzadde brand names nungi naye tekitegeeza nti ze zisinga gyebiri ebirala tulina products ezivudde mu masomero agatawulikanga nako nga bafuuse ensonga tuvudde kubanga essomero bwe liggwako tugenda tutandika otutunulira obwongo bw'omwana oyo obwongo bw'omuntu oyo gye yasomera tukisse wali katandika olaba ye byakola ddala bye wasoma by'okola bye baakuyigiriza by'okola kati essomero lijja koma obulamu bw'omwana tebugenda koma kisinga tusinkana mu paalamenti muli buli ssomero buli eyasomera ebweru eyasomera wano eyasomera mu kyalo eyasomera wano so omuzadde olina okukifaako nti omwana waliwo omuntu nga Katonda yamutonda nga ali great like David mu Bible David was a king ng'ali mu ttale nga kabaka mu maaso ga Katonda yali kabaka kubanga abantu tebalaba bya mwoyo but was a king kati omwana ono this is a great kid gw'otalaba a great kid asobola okuflourishingira buli wamu kubanga ye Katonda kyamutaddeeko tekigibwako ssomero tekigibwako kyalo omumbejja ne bwakulira mu kyalo asigala mumbejja
time ye y'okutuula ku ntebe ye bw'etuuka nga bulijjo tulina mu mbejja. Papa siye Esther was a queen before she went into the palace. Katonda yamulabanga yoyo ye queen, ye replacement ya Vasuti. Mwe mulaba kawala kali ku kyalo kabeera na kkojja kabeera na ki tebalina nga Katonda alaba gundi n'abakyala agenda ofuga. Kubanga Katonda atumanya tetunazaalibwa kitegeeza amanyi tomorrow before today. Before we get there he knows. Kati omwana ono is great nga gwokyali naye. Ali great nga ali mu UPE, ali great nga ali mu international school, ali great nga ali mu any school environment yonna gy'erimu. Bagamba omuntu omulungi n'oba omusaaba obubita asigala mulungi. Bannange, olina akantu koyogedde kannyumidde nnyo. The best school in Uganda may not be the right school for your child. Kankutteko nnyo. Kisobokera ddala. Abaana baffe bano ababamanyi tubamanyi. Bw'oba tobamanyi buuza abasomesa bo. Bamanyi omwana wo. Bamanyi byasobola okukola byatasobola kukola, eddalu lye balimanyi. Kati ate eddalu tebaliteeka mu ssomero essomero si kkomera. Nti omwana mulalo kamutwale mu ssomero likuba emiggo limukakka limugubya. Oguba otuuka n'oguba then otandika okumanga essomero lye bakutaddemu olirabanga sigendayo kujjayo ky'olina kufuna. Bakututte mu kkomera kutereerako. So omwana yasobola obeera nga eddalu mu ssomero eyo takyalina nakyasomayo. Liringa kkomera lye bamutwalamu. Eringa remand home. Yomutaddemu eri yonna biganye. Ate omwana bwa realizinga nti gwe omulemereddwa teri mulala asobola musobola. Kasita kizuula nti maama takyansobola ne daddi. Kati baba tebansobola gwe oŋŋambe ki? Tolina ky'oŋŋamba. Tolina ky'oŋŋamba. Olaba mami ne daddi bannemwa. Atandika n'okyewaaniramu. So abaana bano tubalondera amasomero nga tetubeesinze ku eddalu bwe liba weeriri. Nze nina bwe mbonereza enkola yange. Nyumiza. Nina omukulu atayagala kusoma nga bwe nnali. Ebimu tukuba abaana naye nga mazima bwe tuli. Nali saagala genda ku ssomero nga mbeera nnyo ne excuses. Kati nkiraba mu ye. Kati excuses takimanyi zampa naziwa. Namugamba toyagala genda ku ssomero oli mulwadde. Naye sigenda kuwa ddagala nali musooke tulaba oba omusujja gukyalimu kubanga mba mumanyi oluusi nti alimba tayagala genda ku ssomero. Muga tusooke tugende mu ddwaliro bakebere nti yetuuka mu ddwaliro ne bankebera ne bakasita baŋŋamba talinaamu kirwadde na kimu. Sikwata muggo nze sobola kubanga nkeera ku makya oggolokoka okunoonya fees. Kati ate nkeera oggolokoka kibooko nga gwenkuba emiggo okusoma 16. Ebiri tebikwatagana ebyo. Nkolako kimu. Nkubuulidde okusoma kuko. Kati nze kyo bw'oŋŋamba toyagala. Ng'otuula ng'oli emmere. Wangi? Ebibuuzo ate ani agenda obbituula? Bw'osemba mu kirasi ani agiddamu? Igwe. Ate n'essomero mwali ndimanyi liri strict nnyo. Ayina okuwa essomero ensonga lwaki tasomye. Bw'aba nti yabadde mulwadde alina n'okutwala akaveomusawo. Era mutegeererawo n'aŋŋamba mami omanyi nayozezza engatto zo nayambyeko gundi ne tukola kino nga mmanya kati ayina ky'annoonyaamu. Nga mubadde oyagala tukole tutya? Kati olaba ku ssomero jjo saasoma. Nsaba okubira eddiini ne head teacher. Konze mbagambe kikubanga sigenda kulimbira. Wangi? Mufunayo ky'obagamba. Konze njagala mbakubire nga wooli. Kubira ddiini ne njogera bulungi n'abuuza lwaki teyasome. Ne mugamba ekituufu simanyi. Yakedde n'aŋŋamba teyawulira bulungi. Tugenda mu ddwaliro ne bamukebera naye nga talina musujja. Ku makya nakedde nga ngenda kukola nga teyeetegese ne mmuleka ewaka. Mumpeeko nga nze mbaviira enkeera yeegolokosa yekka ng'agenda ku ssomero. Toyinza kubanga nkyaleekana mu nju n'owe16. Okusoma oba okuze oba 16 ono omuto tulimu omutwala kati n'empaka. Naye waliwo abaana abatayagala genda ku ssomero nga bakeera nnyo. Nga bw'aba abadde leeti atya bagenda mmukuba. So atya okugenda ku ssomero waliyo ekibaayo. Then waliyo abaana baffe nga babadde bapya mu ssomero nga babeera bullied nnyo.
baba bannabwe babatawanya nnyo. Abaana kangereze omwana omuwala munene ku banne ne bamuvuma ku ssomero, mutono nnyo nga kimuvumya, amabere ge manene bw'aba mu nsonga tayagala genda, talina bw'akyusa pad, essomero teriyina bimala okubanga akyusa pad, nga embeera ye gy'ayitamu tekyamwagaza ssomero, nzibu. Kati nga essomero alaba tajjaayo. Then waliwo abaana nga babakuba for no good reason. Ng'omusomesa buli omu amumanyi oyo mukubi, oba olina ky'okoze oba tokoze. Twabanga n'amasomero nga batikya tubamanyi kizibu wiiki okuggwako nga takkubye. Nasomera abadde ndyogedde essomero linatuliramu senior 4. Nzijukira olunaku lwe nasooka nga bansabidde ekifo, nagenda ntaddemu bupini mu matu. Ne bagamba ekifo bakimpadde, ne bangalamiza nga bakuwadde ekifo. Bampadde ekifo, nkyalina mu kaleeya kange, nangalamiza nangamba emigo gy'ogenda ofuna muno tetuwa bamalaaya bifo. Nga obwamalaaya bukuvuddewa? Neŋŋamba ate enkoze eki, nambuuza ebima bikola ki mu matuugo, bakuba emiggo nga sinnaliyingira. Omwana mugambe remove the earpins. Omulundi ogw'okunyingira essomero nkizula nti buli prefect akuba emiggo ng'abasomesa bwe bakuba. Wangi prefect mwana munno musasula ssente zezimu. Simanyi balina disciplinary committee y'aba prefects. Bakukwata ne bakutwala mu disciplinary committee ne bagamba togenda kubeera mu activities za ssomero for a month okuggyako classroom yokka. Nga omuntu oli wa sports, oyagala netball, oyagala kino, mwezi mulamba omwana tali mu activity n'emu gy'ayagala because of what? Disciplinary committee y'aba prefects. Ekyo ne kiggwa. Nava mu ssomero eryo nga sirina sports activity gye mbaddemu n'egyo. Wangi Ekinsuspending sa mu netball ki? Headmaster atuuka ku ssomero, gate classroom yaffe yali kumpi ne gate naye nga tuli mu break time. Kati nze simanyi lugezigezi lwa ssomero, sina mateeka ga ssomero, lugezigezi lwa headmaster. Ahutinga ku gate asikali bamutumye wansi alina byapiikinga. Ngamba ne headmaster nga aludde ku gate. Nengenda nenjimugulira. Wangi weewadde omulimu. Bantuma ki? Basooka kuntwala mu disciplinary committee y'aba prefect ne bampummuza omwezi, then essomero ne linsuspendinga week nga nina okudda nkomawo ne rooli ya sseŋŋenge biki bwe bityo. Just for opening the gate. Headmaster yambuuza wajja kukola ki wano? Konze kusoma wano, obadde mu kusoma. Eno gate gwagigula. Headmaster endowooza kiwedde ne bampita mu committee. Nenkyawe essomero nga nnoonya lwe mmala ebibuuzo. Because senior 4 noonya lwe mmala ebibuuzo nviire essomero lino siridayo nga ngamba ne daddy siririddamu, sirigenda meetings, simanyi old girls old boys, sirikola ki lyantama, siryagala miggo. Ba prefect kutumanyira nga tumanyina okugamba tamuke gweko tubasange nga abaana batega ba prefect ne babakuba ng'ekibakubisa bakuba miggo. Naye nali sobola kyusa ssomero, maze registration senior 4 siina gyendaga, naye ng'obeera mu ssomero buli prefect omulabanga oba essomero likutamye nga prefect yakuba, omusomesa nakkuba nga teri akuba miggo wansi wa 5 ziba waggulu, kwegamba baggubya. N'olyanga essomero likutamye singa yalidde nze sandigize amazima otoloka n'okutoloka. Nzijukira batwalayo brother wange mu senior 1 nga ndi mu senior 4. Bamutwala yali mu senior 2. Bwe bamutwalayo wiiki ey'okubiri yali ndoza olunaku yangamba wiiki eyasooka yalwa mu dormitory. Mwana mupya ebintu bya crashinga biki bambi nalwa mu dormitory. Kati ne bamukuba yali wa discipline omusomesa. Yamukuba emiggo 20. Bali bagenda mu dormitory. Olweggulo bali bavudde bagenda mu dormitory. Nabuka ekikomera n'atoloka. Nadde wakanaga daddy sigendayo. Siddayo bankubye emboko 20. Ekyo kisukka okudisciplininga. Bamukubira maaso g'abaana bangi. Yakayingira essomero manyi ng'oli mupya. Ne bakuba emiggo. Teyamuzaayo. Nze n'enguma neekamalako.
naye waliwo omwana nga ekimu kyayo essomero mbeera ng'ogamba njagala beeremu eri essomero likuba emiggo n'otamanya nti omwana omugubya omwana omutta oli mugubya then kale bayinza omukuba mugini waliwo discipline ono wa bulijjo atera okubeera mu government schools naye tebakyakuba nabo waliwo embooko ez'akajanja okuba otya omwana embooko 200 nze bankubako embooko 25 nze zijjukira bulungi nenvaawo nga sikyakaaba nkola ng'ate olina okugenda mu kiraasi ng'olina okugenda mu kiraasi oba wakatula wali okoze ekyenyo ekyo ekikubye embooko 25 kubulira ebizibu biri mu ssomero then eddala lye nalimu nga mu kifo ky'okususpend nga bamanyi nti baana balalu dadi yantwala bagamba eri ssomero abaana abalalu babasobola ningamba naye ndi mulala okutuuka awo nga tebakususpendinga wiiki gye bandigambye ogenda waka okeera ku faamu kulima naye bannange ng'olimira essomero faamu y'essomero wiiki namba anange nzijukira nayosa class ng'ate class tulimu batini eri math class nenjiyosa ne bansuspending ennaku 2 teacher ezo ennaku 2 time ye ya class sinti obeera mu ddomu ogenda noyambako abafumbi nowaata lumonde anti obadde oyagala yosa kati munandeyoseza ddala ng'otula mu fumbiro nowaate sepiti ya lumonde of course sigenda kuddamu kuyosa naye omanyi kyonkoze naye nga n'abaana bonna bagenda okujja ofuna gwabagabira awo wayiga lesoni mukwano omaze omuwaata lunch time abaana bajja ofuna emmere ng'oli omu ku babagabira emmere ono mukwano gwange ye yali mulalu nnyo nga n'abazadde balemeddwa bamuwadde suspension zikooye kati head teacher omu n'abagamba nti bannaaye mumumpeemu kyemukola kyonna kyonna siwulira complaining anti kale ffenna omwana atulemye kati bino ng'amanyidde wenkola kino they'll suspend me 1 week I'll just go be home ne bamugamba okay suspension tugize nti ye naye togendaka naye ng'oli ku suspension suspension tolina kubeera ng'oyogera n'omuntu omulala yenna ojja kusitula ebintu byo bikwate nga bw'obeera bakugobye byonna mufaliso neeti anitwala tugende ogenda otule wali ku geeti buli lunaku n'olweggulo obikwate obisitule obizeeyo yaŋŋamba nabonerera okuva olwo lwenako mukola eddala batulimisanga amazima nga ye discipline esinga emiggo kati omuzadde oyinza okwagala emiggo nga lyessomero eritakuba nga lisobola omwana twali mu katikamu nga muli abaana bayokyako ne gundi rumuyani chaplain waabwe ng'abaana balalu naye ng'omwami gwe bayita Dalton Sega watagoba abakoze be baani nga abakwata ye supervisor ku faamu ateekawo akatebe wali ne mulima kuva ku makya paka lwagulo ne munnyuka nga mulimira no sina mungoye zammwe mu uniform olina okukeera n'onaaba n'oyambala uniform ng'abadde agenda ku ssomero keera mu nnimiro temuggwa ddalu n'owaata emmere ng'emirimu gyokka gye bakozesa since togyagala tame yourself kati omuzadde oyinza okugamba muteeka mu ssomero lya miggo nga si solution emiggo abaana baguba osanga kaana ka myaka 3 ne kagalamira n'okakuba nga tekali kikakyukako n'omulundi n'oguzaddora waliwo abaana nga talina kyagira so abazadde tuyige obuvunaanyizibwa waffe ng'abazadde nti omulimu gwo omwana bw'aba asoma is to support your child mu kwagala okuba nga discoveringa kyetunayita passion ze interests ze be supportive kati support eyo egenda kujja etya nti tomuteekako pressure waliwo obwana bw'osaasira nga expectations z'omuzadde ziri waggulu okusinga ku mwana kyasobola nti yesu oyagala abeera omusawo naye ate tokisussa pressure tomuteekako nnene nnyo talina time naye akuzannya alina kuba mu bitabo talina kubanga aliwo ebiseera nga mazima olina okuwummulako n'ozannyakoko n'ogendako mu activities endala ne pressure gy'otadde ku mwana yeetaaga guidance si pressure omugambe kati engeri gy'ogenda obeera omusawo weetaaga okubanga kino nakino kisobola naye wadde history tali tomwetaaga eri waggulu mu HSC wano ali compulsory bw'ofuna F egenda kukosa grading yo egenda ne bw'onoba ofunye D1 mu math n'oba ofunye kino mu chemistry n'oba ki
you guide this child through si kumuteekako bwogeza n'otaddana esimanyi owedde efu byo bitwale ewalala wano tobireetawo kati omwana ogenda funa akuraminga akuraminga grades nyangu za kukola okuraminga mu math twakuraminga nga formula pi r squared kasita formula obanga ogimanyi kyangu ansa okuba nayo era nga n'omusomesa akimanyi ansa esobola okuba entuufu nga formula nfu oba okopye kati formula kasita ogikwata ebisigadde byakuyingiza mu buyingiza ne mu physics omanya byanguko naye kati omwana ono muleke takuraminga ategeere kyasoma okumanya twakuraminganga njuzi nali nina omwami gwe njogera naye yaliko omusomesa wange mu pure math ne mugamba okimanyi sijjukira kye nasoma senior 5 ne senior 6 nangamba kiti ne mugamba n'amanya g'abasomesa bange sina gwe nzijukira okujjako oyo omu yekayeka yes nga sirina linnya lya musomesa linina mu mutwe nga sijjukira wano wendi nga sijjukira kye nasoma omuntu amala kunzikiriza mpozi ekyali mu subject kyali mu chemistry okay mpozi bakikola batya nafuba kuyita mu stage sikutegeera bye basomesa kampitewo ekyo nkimale waliwo abaana abayita mu kintu kiggwe n'atuuka eno waggulu nga tamanyi kyakkola n'ayita ku university nga alina okusoma afune first class ngwadde tategedde ayingira omulimu nga tasobola kukola kintu n'ekyo genderera abaana abo ba students otunene baana abaana be bagamba abasi performance yabwe ku mirimu owasi abeera abitegeera byakola era nze nzikiririza mwana okufuna ku university niyagwe nabadde ngamba nina retakes nyingi ku university nanga retake ninga omanyi obuvunaanyizibwa bwe nnina nga nsoma ekyo kitaliwo ni muganze bye sitategeera bye basomesa ebimu sibitegeera na bitegeera so am a student teweerabira nti am a student nsobola okugwa naye nti waliwo ekintu kye basomesa nga kipya mu mutwe gwo ate toyina kuraminga kati nze nsoma am a distance student nti online tokkirizibwa koppa kubanga bakusuubira okubanga kyonna bakikwadde bw'okoppa so bw'okitegedde bw'okiwandiika sikoze ebibuuzo ebiri physical kati kyangu okutegeera nti okopye so bw'otegedde bw'owandiika kati bwe nategeera bwe mpandiika kitegeeza mba nategeera bikyamu oba ogudde ngudde bwe mba nategeera mu kiraasi mba mpise kati abaana baffe tubaleke buli stage bagiyitemu kiri okko omwana omusupportinga nga afailinze naddamu n'aperforminga better oli olaba abaana barisitinga classes narisitinga senior 4 oba P7 afune better grades naddayo n'afuna better grades ng'afunye support y'omuzadde namugamba oyagala kuddamu yenjagala kuddamu ezo points ze nali njagala oyingira university omwana naddamu n'ayita bulungi oyo omuzadde aba supportinze omwana ng'omwana ekintu kati azzeeyo akisome ng'akitegeera so mu career choices zaabwe tuba supporting mwana bw'agamba mami passion yange wadde oli musawo dadi looya sigenda ba looya ate sigenda beera musawo teri looya teri mulamuzi ayagala zaala muyimbi ajja kgenda abisoma ebyobusawo byammwe abeerenga Koffi Olomide tulina wano Javi ali mu production Javi pharmacist mulamba mutabuzi wa ddagala muyimbi naye mu production bw'omu ku bantu bonogana nti abakola production emulungi akola imuse ttendo ku Sande mutabuzi wa ddagala mu ssomero Dr. Hildaman musawo wa ddala ali mu parliament si bana beeta Dr. Bichi ye musawo wa ddala ali mu parliament nze manyi bangi abali mu media nga basomera abazadde ne baba wa degree ne bapasuwinga ekintu kyabwe abango ng'omwana akuwa omusajja gw'omusabye oyo mami wuno omusajja muleese oba omulenzi akuwa omukazi gw'omusabye amukuwa n'agenda n'anoonya owuwe noga mwana oyo yalema oterera mwenzi wamuleetera osettlinga n'omuntu gw'atayagala gwe gw'oyagala bamaama abazadde abamu tugamba toleeta n'omukazi nga muganda nga munyankole nga musoga nga muki omutima gwe gye guli ng'akuleetera owuwo ng'agenda anoonya owuwe